akwatidde ekibiina ki National Peasant Party bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti Robert Kasibante olwaleero asiibye atalaga kibuga Kampala okumatiza bannakibuga okumuyiira akalulu mu kulonda okubindabinda. Ono abadde mu bitundu okuli Kampala Central ne Rubaga era nga bakira abantu abasisinkana ku mirimu gyabwe omuli obutale n'amaduuka okubamatiza bamulonde. Kyokka olw'embeera ey'omugotteko bano mwe bakolera ono alaze obwennyamivu olwa gavumenti emaze ebbanga mu buyinza okulemererwa okuzimba ekibuga eky'omulembe. Abasajja bamala okubba ssente zonna ne baziwa abagagga ne balowooza nti bagagga ne bajja ne bazimba ebizimbe nga tebirina ku pulaani. So twagala okukubiriza eggwanga nti ennaku z'omwezi nga 15 gwe mukisa gwokka gwe mulina okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Bwe tumala okubikyusa tujja kumenya ebizimbe ebitali ku pulaani ebiri ku pulaani kubanga abasuubuzi lwaki bafiirwa emaali yaabwe. Ategeezezza nti kyannaku okuba nti abantu abasinga okuggibwamu omusolo oguyimirizaawo eggwanga ate be bakyasinze okufuna obuweereza obubi. Zonna n'abamaduuka ne bababbako ne basaba omusolo tezikola nguudo tezizimba butale baziwa ababaka ba paalamenti ne batuwa bifulupiga ne batuwa ebiyimbi ne baziteeka mu bintu ebitatuyamba ne tubonaabona. Wano wasinzidde n'ategeeza nga gavumenti ye bw'ejja okuteekawo enkola ebitundu okuganyulwa nga basinziira ku misolo egibivaamu. Tutandika okubeera mu Uganda ennungi enguudo nga nnungi Kampala ng'eringa Kampala naye kambabuuze n'obeera mu Kampala n'obeera ng'atali mu Kampala eno Kampala buli muntu yandibadde yegomba okujjako mu kibuga Kampala. Ono era asuubizza bannakibuga okubakolera ku kizibu ky'emyala ne kasasiro singa baba bamutaddemu obwesige. Okukkiriza abaana batuzadde kubonaabona era njagala okubategeeza obubali mu bizimbe ng'enkuba k'enkuba ngenda kubafiirira. Ekizibu ky'abavubuka abataayaya mu kibuga nga tebalina mirimu nakyo waakukisalira amagezi. Natubatwala amayumba baga 1000 baga 5000 nga weebaka ng'okomawo ng'oliya sige ng'omala nkodayo nga weebaka. Teddy Nakaliga agaffeeyo ku Spark TV. Nga byonna bitambula si weewaawo.